baniriza akade kano muli mutya mwasibye mutya mwena abagifollowinga bagita Faali TV nkugamba nti comment section eri awo wansi awo oba kabuntira mu comment section ate oserenga ogifollowinga waliwo amukyala nkuba kyeyo akoze embaga era ng'onavumbiddwa musajja munansi w'eggwanga erya Germany amanyikiddwa nga Lawrence erinnya ategeddeko limu lya Lawrence bano ssebo bakoze omukolo gali kwoleka huyo mwana muwala nkuba kyeyo amanyikiddwa nga Vanessa munanki alooza omulengero omwami gwe yafunye nabagamba nti bakadama basinga bagende eyo musajja bakyerupe eyo mbawalabu bafunayo ebisajja ebigagga basinga bagamba mbu bakadama basinga bagenda kuyo nga batagetinzeyo bisajja bigagga manya abakyala bo baba ne chance nyingi nnyo ey'okugaggawala ekyamazima abakyala bali ne chance nnene nnyo ey'okugaggawala kuno okunsi okusinga abasajja ekibagambidde wano baba ne chance nnene ekyoka abakyala basinga bakolerere ate abakyala oluusi abasinga bakola kibafuna abasajja abagagga bwe gamba nti nno abakyala baba ne chance nnene ey'okugaggawala kino kyemba ntegeeza kati mwana muwala ono omusajja gwe yafunye musajja mugagga nga bw'okiwulira amanya ategeddeko gaali lya Vanessa ono Lawrence ono musajja mukulu omunansi w'eggwanga erya Germany mu Germany yamusanga eyo basajja abawalabu ne munnaye bakoze omukolo gaali kwoleka baba bankuba kyeyo baba bakadama ebisese nga bakadama omukisa nga gwayagadde kumuyiikira kadama gumuyiikira bitole naye ebisiraani nga byagadde kumutomera atukisa bami n'anonya n'ezimu ze Uganda nga tazirina emikisa wegiba mikisa gimuyiikira kumu bw'afuna omusajja afuna mugagga ng'agenda munazaako ennaku yonna bakadama nze kibagambira ono kadama bw'aba afuna mikisa afuna bitole naye bw'agamba kufuna bisiraani afuna biri ebisiraani nga ne tooki emwokya nga ne tooki bwagikwatako emwokya bebayita ebisiraani biri super konko naye bwe giba mikisa afuna giri egiri konko era ebisiraani afuna konko emikisa afuna konko bwe njogera ebisiraani ntegeeza ebizibu okugenda okukola notodawale na lwataano nezikuza nga tozirina ng'okola nga babosi bo bakola ki bakulya buli kugamba bakubba bubbi amba bakiyita kuluma nga bakuluma bulumi nga tebakusasula olusi kampuni gye wagenderako ng'olusi wagenda ku ssente zaayo nga zookola ate zowa kampuni notukesa nebikutama kwegamba ng'ozunga buzunze ekiyumba kyogenzemu bakukunyaabonya bakuyisa bwino ogamba kankivemu n'ozunga buzunzi mbiyumba bebayita ebisiraani nawe giba mikisa omwezi gwogendeddeko gosinkana omusajja omugagga omuzungu nakuba embaga nakuwasa bizinesi n'agikutandikirawo awo omusajja mugagga mubeere kyosaba kyawaayo okuba kuzimbira abazadde b'ennyumba n'abazimbira buli kimu n'akikolya buli kimu kyoyagala mu nsi muno anti oba ofunye mugagga kati ye kadama yogo bayita kadama nga yagambye kufuna mikisa ozanya gwe n'okuzanya naye ng'ensonga zezo bw'ati omwana muwala Vanessa bw'akoze omukolo ogubadde omukolo guli omu kampuni ne mwami sajja mukulu amanyikiddwa nga Lawrence munansi w'eggwanga erya Germany bagita Faali TV ki subscribe ng'onyige kale bagambe nti abakyala baba ne chance nene ey'okugaggawala kuno ku nsi okusinga abasajja chance ntono kubanga jjukira abasajja boolina kwetobako ggwe nga ggwe kutoba kuzinoonya bunene naye omukyala kisajja kimukwanaawo nga kigagga kakananga kimututte nga naye agenze mbyabugagga nga naye jjukira kasita amuwasa aba ne percentage ku byobugagga by'omusajja ogwo aba agenze naye bakubye Uganda naye oba bano abazungu bano oluusi omuzungu bwakwasa oluusi nawe oba mugagga nawe afunako ka percentage ku byobugagga bye anti obugagga obwo bumaze bwe muba mwawukana divorce ebyobugagga obogeranako ne ka percentage naawe akawone n'asigaza akake bwe kuba kufa gwe abisigalamu ebyobugagga kakati agamba nti no omukyala aba ne chance nini ey'okugaggawala basirimbye kyenkugamba mba nkikakasa naye abasajja olina kutoba
abasajja olina kutoba naye ng'ensonga zeezo bagitafaali TV UG mbeebazi ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifoolinga KBTV UG KRTV Uganda Now bagamba nti muli b'amaanyi bw'ati omwana muwala Vanessa bwe yakoze omukolo gwa lekoleka yafunidde ekizungu ssebo yawulye obwakadaama oba yawulungi mwera